Abatuuze b'omu Bulenga abatuuze b'omu Bulenga bakiguddeko gwe mukwano gwange ali eyampuliriza twongere mu maaso n'okubasabira n'okubasaasira nkwanirizaako nnyo era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Muganda wange gwe yenna atannaba kuba ng'osubscribinga nkutegeeza nti jangu ogende mu maaso n'okuba ng'osubscribinga ku UG Updates TV. Mukwano gwange nkutegeeza gwali e Bulaayi emitala w'amayanja naawe okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Tubaagala nnyo kubanga mukola omulimu ogw'amaanyi okwekuumira ku mayengo gano okubeera nga mulaba obutakuwa mubeerako ne tubaweereza mmwe mukwano gyange abali eyo. Kaakati bwe njogerera mukwano gwange bwe njogerera NEMA yasazeeko abantu b'e Bulenga era abantu bangi n'amaka mangi babalese nga bali homeless oluvannyuma lw'okuleeta bibbuludooza okusenda amaka g'abantu, properties z'abantu ng'aba NEMA mubamanyi bulijjo bibatera okukola. Kigambibwa nti bano baasoose kuggyawo bantu na kubuzaabuza bantu ne bajja ne basobola okuba nga basenda nga teri abakuba na ku mukono. Emmotoka birabikiddwako nga biri mu kusenda amayumba g'abantu, properties z'abantu ngene bakirayiminga nti bali mu national lya NEMA. Kati abantu nkuyanja balekeddwa nga bali homeless nga tebalina waakudda, tebalina we bagenda kwogeka luba. Bwe tuddako ku kitebe kya National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'avumirira embeera eno n'agamba nti nno n'akubira omulanga abatuuze n'abagamba nti tetuvuddeeyo kwekemba kukolera wamu bino tebigenda kubanga bisitoopinga. Tulina okuvaayo ne tugamba nti enough is enough nese okuba nga twerwanirako kuba kino ekikolwa gavumenti kyekola okubanga esenda abantu watali wadde ebbalirira wadde bo compensatinga wadde obbalabula abantu abamaze emyaka n'emyaka nga bali ku ttaka eryo nga bazze basasula omusolo basasula n'obusuulu ng'ate ne NEMA yennyini nga tennajja nga minisitule ya NEMA abantu bano yabasangawo. Kati ne weebuuza waba waafuuka ddi owa NEMA. Ate ng'ekirala Robert Kyagulanyi Ssentamu aga tulaba nnyo ma factories ne ma companies ag'enjawulo okuva eri mu mawanga ag'ebunaayira mu Bachina baani nga factories ezo zonna ezisinga ziri mu ntobazi naye nga zirimu nga tewali azikuba ku mukono naye omuntu wa bulijjo akantu akatono k'ayina ka kilometers akatono kwe bali okubanga babikolwa abantu beekoledde ssente zaabwe bazimbyeyo obuyumba ate n'ojja n'obasengulayo. Ekintu kyavumiridde n'agamba ekintu ekitali kituufu wadde n'omulundi n'ogumu era ekyo tukiyita human rights violence kutyoboola ddembe lya muntu okubanga gw'okera ku makya ne weesuulamu eddalu oba ne weesuulamu akatyabaga n'ogamba gali amayumba agali wali eri gasaanidde gaveewo kubanga gali mu ntobazi, ekintu ekitali kyangu. Kati bwe njogerera bamaama basinga n'abaana bakonkomalidde ku makubo tebalina waakubeera, tebalina bye bagenda kwegeka luba. NEMA ebasenze, NEMA ebaggyeewo ng'ekirayiminga nti bali ku ttaka lya NEMA mwera bapulizaavinga swamp. Naye ne twagala okubuuza bano aba NEMA mbanga mu preventinga swamp era nga mugezaako protecting environment, twagala okumanya local people bokka be mulina okusenda okulaba nga mu providinga environment yammwe ma factory gano agagazeetinga agayina large quantity ennene, quantity esingayo obunene ey'ettaka nga bwe gazigezeetingidde, lwaki go temugasembulawo? Nsonga ki? Abantu mubawa nsonga ki? Kuba bino ebibuuzo babyebuuza. Tetusobola kuba nga tubikkiriza bino. Lwaki bannaggwanga mubayisanga batali baggwanga kyokka ne musuutasuuta abagwira abatalina kye bagenda bayamba? Lwaki muba mumalako abantu eddembe? Lwaki muba mukyoboola eddembe ly'obuntu? Bino ebibuuzo bigende eri aba NEMA.
So wempitira gwe mukwano gwange ali ku Yugi Updates TV, oveeyo ow'endowooza yo ku nsonga eno, tukubaganyeemu ebirowoozo, osheyalinge, okomentinge, osheyalinge, olaikinge. Gwe atanaakuba nga osubscribinga nkutegeeza simanyi kyoliko, kubanga twagala okubeera nga tunyweza amayengo g'omukutu guno, sira okuba nga tubawa information yonna gye weetaaga okumanya. Bino ebintu bwe tubiteekako munnange tobyebalamanga, kubanga biringanga ebitakukwatako ne bijja tutuuka ekiseera bikwateko. Bwe tuba nga tulina kulwanira wamu, tulina kukolera wamu bukuyege, tusobola okuba nga twerwanako, kuba kino ekijja si muntu. Abasajja beewera nkolokooto, tewali abakuba wadde ku mukono. Mu Uganda teri asobola kuvaayo n'alwanira ddembe lya muntu wa bulijjo. Ani agenda okuvaayo? Mariam Wangadya Iwulira yagambye ye tamanyi na bigenda mu maaso mu ggwanga. Ye nno ye chairperson akulira Human Rights Commission yagambye ye tamanyi bigenda mu maaso wadde n'ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga takimanyiiko. Kati ate olwo ategere bino ebyannema biri by'alinako nnyo obuvunaanyizibwa bimulemye, kati ate ajja alingiriza eno. Era muganda wange we mbitunuulira ebyo na byonna ennaku n'ennyiike eyongera kunkwata, kirabika twasigalira ffekka, tulina kwerwanako ffekka na ffekka. Tulina okwekwatirako, twekubira enduulu n'omulanga. Olina fuuka ggalo ssajja, lyerikoza ate era lyerikuba ennoga. Kati gwe mukwano gwange ng'okyalaajana, teri gw'ogenda kulaajanira, olina kwekemba wekka wekka. Mulina okuva ne muyana ne mugamba ekimala kimala, eno embeera tugikooye. Nemusobola okuba nga mwebbulula mu buzibu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti mbadde bawuliriza balungi nnyo, nze mbaagala nnyo era nga mbaagaliza wiikendi ennungi. Mwebale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Naye muganda wange tuwerabira ku subscribinga, ku sharinga.